Akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku by'okulonda kongezaayo enteekateeka ey'okusunsula n'okulonda abakiise b'abadelegates b'abakozi abeegattira mu bibiina by'abakozi mu ggwanga ebimanyiddwa nga non-university workers. Okusunsula abakozi bano kubadde kulina okukolebwa ku mutendero gw'eggombola ne town councils kubadde kwakubaawo ku lwokubiri lwa ssabbiiti ejja, wabula akakiiko k'ebyokulonda kakongezaayo okutuuka nga 18 omwezi guno ogw'omunaana. Okwongezebwayo kuno kuvudde ku minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu okuba nga tennatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo obw'okuwandiisa abakozi abo abeegattira mu bibiina by'abakozi okufuna olukalala lw'abaneetaba mu kusunsula abadelegates abanaalonda ababaka ba paalamenti abakiikirira abakozi. Non-university workers be bakozi ssekinnoomu abatagwa wansi w'ebibiina by'abakozi mu ggwanga ebimanyiddwa nga workers unions, nga bano nabo amateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga gabakkiriza okwetaba mu kulonda ababaka ba paalamenti abakiikirira abakozi. Wabula etteeka erifuga okulondebwa kw'ababaka ba paalamenti liragira minisita akwatibwako ensonga z'abakozi okuwandiisa n'okuteekateeka abakozi bano ku ggombolola ne town council okufuna enkalala ez'abaneetaba mu kusunsula n'okulondebwamu badelegates. Badelegates abalondebwa ku ggombolola ne town council saako division ezikola municipali be bajja okwetaba mu kulonda badelegates abaneetaba mu kulonda kwa disitulikiti, municipali n'ebibuga, so nga abanaalondebwa ku mutendero ogwo be bajja okuva mu badelegates abaneetaba mu kulonda okw'amabendobendo g'eggwanga okw'okulonda kw'ababaka ba paalamenti abakiikirira abakozi. Julius Mucunguzi, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga, ategeezezza nti okwongezebwayo okw'enteekateeka eno kikoleddwa okuwa minisitule y'ekikula ky'abantu akadde okukola by'erina okutuukiriza ebigiragirwa mu tteeka omuli okuwandiisa abakozi abo okufuna enkalala z'abaneetaba mu kulonda. Tutuuse mu munnansi weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Frederick Ronald Mwenda Mutebi II yasiimye n'awa abantu be obubaka obw'essuubi era obubazzaamu amaanyi bwe yabadde aweza emyaka 32 ng'ali ku Nnamulonda alamula Obuganda ku mikolo egyabadde ku kasozi ekibuli. Leero mu kanyomero kaffe aka munnansi weeyogerere, Omulongo Kato-Dennis Luwandagga akuŋŋaanyizza endowooza z'abantu ku bubaka bw'empologoma era abayise ku Facebook CBS FM beeyanzizza nnyo Maasomogi era bateesezza bwe bati. Josephine Ndibaza ogambye nti obubaka bwa Maasomogi bwatulabudde okwewala abantu abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agataliyo okunafuya Obwakabaka era kaakano tubataddeko abiri. Kyalwazi Elisa ogambye nti obubaka bwannuŋŋamizza nnyo okukola n'amaanyi n'okwewala obunyeebwa eggulama Masaka tutumbudde nga bulijjo. Kiweebwa Francis Dan ogambye nti Ssaabasajja Kabaka yatugumizza okunywerera ku bye tukola, bannaggolo kwe bali ku Kyabasa. Mayega James ogambye nti yayogedde ku nsonga ey'obunyeebwa eyalabika ennyo ng'abavubuka balonda obukulembeze bwabwe nga bangi baweebwa obunyeebwa. Namutawe Rebeka ogambye nti baffe yatugambye tukole nnyo tuleme kusabiriza era kati nze sikyasabiriza, wangaala nnyo Kabaka wange. Ssemambo Peter ogambye nti obubaka bwa Ssaabalongo bwampadde amaanyi okwongera okwagala eggwanga lyange Buganda wamu n'okwetegereza abakulembeze abaagala okulondebwa, wangaala nnyo Maasomogi. Caroline Sanyu Nanteza ogambye nti teri kukkiriza bunyeebwa bw'abana NRM tikubanga abamu tebaagaliza ggwanga awangaale baffe. Tamale Henry ogambye nti nayize ti bannabyabufuzi abamu tebaagala bya bwereere, bakuwa oluvannyuma ne bakugamba osiikuule amazzi. Richard Nsibirwa Entenjeru Mukono South ogambye nti nayizeemu okufuba okwekolera era kaakano nnyongeddemu amaanyi. Jjajja Isa ogambye nti atujje mu bwavu ng'atulambika okulima emmwanyi era tuli mu bulamu obusoboka, wangaala nnyo Matumpaggwa. Nakigudde Catherine ogambye nti buvunaanyizibwa ogambye nti obubaka bwannuŋŋamizza okwegendereza
abatutega obunyeebwa bw'ali maaso moogi ensonga yenjitutte nga nkulu nnyo naddala wano ekatulaga. Nunda Daniel ogambye nti Ssaabasajja Kabaka tumwebaza okutugambira ku bantu abayisa amaaso mu Namulondo nga beerimbika mu mateeka agataliyo. Abateesa abalala mubaddemu Kaweesi Denesi, Bosa Juma, Lutaya William, Kamyahud Mugerwa, Mubiru John, Mugabi Joseph Lubowa Maka, Peter Mukuye, Chiega Hussein, Chiega Hassani, Senkai Richard, Patrick Serwanja, Jona Kabali, Marcelo Kalobert Mukono, Nicholas Mujwala Ekamengo, Sala Nanchinga Ekafuula, Nazinda Catherine n'abalala mwebale nnyo. Abantu abalala abayise ku WhatsApp ku noti 3 muteeseza bwe muti mu maloboozi gammwe. Masaka Julius Munyendo Provira Masaka Steve obaka bwa Ssaabasajja nabuyizeemu ekintu kimu kana akaseera ke tugenda mwaka obululu. Tolonda kala, tolonda kibiina, wabula londo obusobozi bw'omuntu okusinza ku byakoledde oba by'omusuubiramu. Wabula tuve ku by'ebibiina. Ssebayiga John Bosco Mbatete Mbawogola nze obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwanuŋŋamizza okwegereza ku bannabyabufuzi abatutega obunyeebwa kumbe nga bo beenoonyeza byabwe. Nze nkuyege Hetya Ssabo Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza okwegendereza bannakigwanyi mu kulonda okujja. Abantu bangi batulaze nnyo essaawa eno ng'akalulu kasembedde nti bali nnyo ku Bwakabaka naye ng'ate ebiseera eby'emabega babadde tebeefiirayo nga be bamu ku batyoboola ekitiibwa kya Namulondo. Yenze Bukenya Moses Waiza ndi mukulembeze Kawempe South Genva yatugambye mu maloboozi ge gennyini nti tubasabanga bulijjo okunyiikira okwekoleramu mwennyini ne mutalindirira bakulembeze abajja okubajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwanyeebwa. Ono Masengeresi Mezigoti obupaka bwe nafuyeemu mu kwogera kwa Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku ky'Abaganda obutategebwa bunyeebwa oba bannayuganda obutabatega bunyeebwa buno obutegebwa abakulembeze. Ono luba lusaba Batama Godfrey nze obubaka bwa Ssaabasajja nabufunyeemu nti ababaka ba Paalamenti balemenga okukozesa pulatifomu gye baliko okuleetanga amateeka aganyigirizibwa Obwakabaka n'ekigendererwa eky'okubukkakkanya awangaale maaso moogi. Minisitule y'ebyentambula n'enguudo mu ggwanga yisabye abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okwongera okukubiriza abantu okuwaayo ettaka gavumenti eyiseeko enguudo. Minisita w'ebyentambula mu ggwanga General Edward Katumba Wamala ategeezezza nti gavumenti eyagala okukola enguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula nti mu bitundu ebimu bannansi bagaana okuwaayo ettaka. Mu ngeri y'emu General Edward Katumba Wamala ategeezza nti waliwo abantu abasooka ne bakkiriza okuwaayo ettaka wabula ate omulimu we gutandika olwo ne beefuula. General Katumba Wamala mu ngeri y'emu ategeezezza nti gavumenti neeteefuteefu okukola enguudo era asabye abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okufaayo okulondoola enguudo nga zikolebwa ebintu bireme okubbibwa. Factors nyingi okusooka mu Uganda etteeka liri erigamba nti omuntu tagibwako ttaka nga tasasuddwa ate kirina mu constitution article 26. Kakati emirundi mingi twesanga nga tetulina ssente oba tetufunye ssente za kusasula bantu. Kakati ekyo nakyo nekikeereyo emirimu contractor waali alirwedde okukola naye talina access ku ttaka kati nga nakawuka Kasanje eyo complex tulinamu challenge eyo. Kayunga Ntenje lwe twatongoza lwo terwandibaddeko nnyo eyo naye era mukyalimu abantu abakyaguguba ate nga okusooka baali bakkiriza bo kye baagala luguudo tukole oluguudo tewali byakubasasula. Bw'atyo General Katumba Wamala ng'annyonnyola okumu ku kusoomoozebwa kwe balina naddala ku mulimu gw'okukola enguudo. General Edward Katumba Wamala ategeezza nti n'ebbeeyi y'amafuta erinnye nayo ebataataaganyizza. Kati ebyo byonna byongera n'amafuta kati amafuta galinnya buli kiseera. Katunza okuba ntwatandika oluguudo nga amafuta gali ku 10
3 mu 5 kati kaagano gali mu 4 mu 5 oba oluusi ku 5 kale ebintu ebyo byonna bireeterwa ebbeeyi enguudo zaffe okubeeza ebbeeyi oluusi n'okulwala